obuyimba abantu bali mu kutambuliza ku vidiyo ya bbawa Precious Remy wamu ne Catherine Kusaasira mbu mujjawo simu yeekera Saasira omukyala eyeepanka nti sifumba namujja wange ebyobufumbo bwe twabisanga bwe tujja okubireka so z'olunaku olwaliro zigenda kunkutulamu omuntu nze simanyi n'okumanya simanyi kikyakumanya mwana watu ka vidiyo katandise dde okubeera nga kasatuletinga ku makya g'olunaku olwaleero nga kalaga munnange essanyu nga libuganya omukulu yenna nga asanyuse then abantu ne batandika n'okuruletinga bu vidiyo bunene actually mu zino vidiyo nazimu sirina n'emujja enkola wabula nze ndeeta reference actually I report a story batanze okujjayo video bwa Precious Remy ng'ali naye nga bagamba Kasimairo kaba tekavaayo bulungi wabeera naye kale yes Kasimairo kavaayo naye bw'okomparinga ne Kisimairo kineno kyeyawadde mwana omanyi omuntu gw'otuukawo Simairo nga tesobola kwekweka amannyo gonna n'ogaseka ddala n'olakakasa nti kituufu osanyuse waliwo ne Simairo gy'osobola osimiringa because oli mu video toyagala olabike bubi mu ka video yes n'omwenya osobola okubeera nti oli muvubuka mulungi olabike bulungi then waliwo ne Simairo eri ejja ddala nga Simairo kati mbu Simairo gye yabadde actually gye yawa Catherine Kusaasira mu ka video ke ddala Simairo yali tasobola kyebeera ng'olabira ddala nti omuntu asanyuse Simairo yenna neggwayo then mbu Simairo eno yo ya muntu kugamba ye kwefaako nga yo omuntu gamba waayi saagala ndabikire bubi mu video ya kati Simairo nekyo exactly ekigenda mu maaso recently nakalaba ebifaananyi bya Catherine Kusaasira nga bitrendinga ng'agamba mbu ye actually ali 29 years Catherine Kusaasira just kyana kito Catherine Kusaasira just lwa mubiri naye nga kito tololoto waneeno kyana kya juzi actually myaka 29 gyokka Catherine Kusaasira abeera muto ekyo kibira kyana kito ddala ne munange kakatandika butandisi wano ku SMX Media ngenda sobola bulungi nnyo okubeera nga nkakuwa okuva gye katandikira paka gye kagwera kyolina okukola subscribing nga notification bell ebisigadde obitulekere.